Hello, my dear follower, my sweetheart, my brother, my sister, my auntie, my mother. Abatero kumpulira bembanjo gena mtero bagamba ngamba oli otya maza. Simanye bali lwacheche kyakwata naye ojja kigumira bajjajja banendudde okuulizaako jjajja oli otya. Jjajja oli otya oli mu buwala bweyo naye njagala kukwagaliza mirembe myereere Mukama akwekisa obenga oli mulamu bulungi nga bitambula kinna wadda n'abazzukulu nga bali bulungi. Nkwanirizaako olwaleero tugenda nga tufuna love story ya brother. Our dear brother is based in Dubai. Jagenda okusinziira okutuwa love story ye. Ate ku nkomerero ya byonna, he's a bit confused just like you've seen the title. He's very confused. Yeetaaga obuwabuzi bwaffe. Yeetaaga guidance on how to go about the challenges he's facing right now, but of course relationship wise. You're going to join me nga tukwasaganya brother alabe engeri gy'ayinza okukwasaganyamu obulamu butambule kinawadda. Tulina love lab tugenda kuba nga tunoonya Amos tumufune tulabe oba tuliyo banedda naye wano nina omuwummuze wange sebo jangu nkwaniriza ladies and so day wali nkwaniriza ogira mu swagger. Ladies and gentlemen, just right now, right now, put your hands together for the one and only Bate Malon Sozi. Gideon yagaliza afune kijja kuba massive. Of course tuli mu holiday nagamba nti kabalemeku actually this holiday temukyadde kujja ko biri bye mwakyala kawo naye holiday no twagamba nti katubeereko ekirala kye tukola tulabe ebiyinza obbanga bikivamu. He is Bate Malon Sozi soko babuuzeeko. Hi, mwencha. Nze Bate. I take kali one waka. No, it's fine, Sozi, it's fine. Ogenda tutwalamu mu kayimba. Bate ali mu kuyiga nanga waliwo eri Gideon ayiga gita naye tuliba tuli awo ng'ayingiddewo ng'agikuba byonna tujagenda nga tubifuna mpola mpola like a father like sons bwe bityo. Sozi Gideon olumu yalibeerawo wano oba alikuba ki ng'akuba luyimba ki andi nti mbuza alikuba luyimba ki in particular kuba olwo lwetaaga kumanyibwa nga bukyali Gologosi. Kale, Bate is here katuyimbe muko katini then tugende mu show yaffe. Na 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 ombeeredde wonnyo Katonda Minane byentunuulira tukkeko oba kamu tulabe. Na 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 ombeeredde wonnyo Katonda Minane byentunuulira n'entya ng'olina n'ebyonkolera byesigwana omukwano gwo ngwewuunya sikulya tibyendya birungi mwe muva obulamu bwe nnina buno eriyo bendabye abafa mu kkuto oba emmere gye balidda tokubatuga yeggwe gwe Katonda nze nkuyimbako kuba ndabye omukono gwo ondabye okukolako gwe Katonda nze nkuyimbako kuba ndabye omukono gwo ondabye okukolako gwe Katonda ngenda nentunuulireyo gyemba bwe ntunuulira nnamwandu gwe nnavaamu nga ddala kisa Mukama okunkuza
bino mbigamba n'abato be wampa ndikigambera n'abaana baabwe nze yali mu kamera nga yekka oyo omwe neenyumiririza yeggwe gwe Katonda nze nkuyimbako kuba ndabye omukono gwo ondabye okukolako gwe Katonda nyinza ntya kale nyinza ntya okwenyumiriza mu maanyi n'amagezi nyinza ntya okukikola nyinza ntya okwenyumiriza mu maanyi n'amagezi nyinza ntya okukikola nze nnina oluyimba gwe Katonda nze nkuyimbako kuba ndabye omukono gwo ndabye okukolako gwe Katonda nkuyimbako kuba ndabye omukono gwo ondabye okukolako gwe Katonda. Nakangamu. Thank you. Say bye to them. Omuwumuze wali mukola kimuzadde munnange. That is Bate Malon. Bamikwano eyetuvuddeyo mu bulango bwa bakama baffe katugende tunoonye Amos mu Love Lab tuveeyo tubeere nga tugenda mu love story. Hello. Hello. Yes, brother Amos. Good evening, Febo. Good evening to you. I am good, thank you. Well done for today. Thank you, sir. Yeah, I tried to call you and thought that maybe you had gone to sleep. Sorry? I tried to call you naye ndowooza nti ogenze kwebaka. Nedda mbadde sinooba. Okay. Amos, oyogera na Moses? Moses. Yes, I have your message here that I want to read for you, brother. Thank you. Yep. Here is the message, brother Amos. Hey Moses, good evening, dear brother. Please, I am requesting you that during your show, you do me a favor and call my sweetheart. He's in the names of Amos. Please tell him that I wish him a special night. I wish him the best of 2023, and I want to remind Amos of how much I love him. He should lean on me, he should trust me, and I request him to stay faithful, as it will make him a special guy from other guys. Tell him I pray for him, and we will be happy if we all stick to our promises. Remind him of how much I love him. Oh, wow. Akamessage wakahura. Nkawudde. Wagakunda. Nkakunda. Emos. Walisho. Olowooza ani ampadde akamessage kano nkakuleetere? Anita Justina. Waliwo akayimba kagamba nti Justina mugambe ntya Justina? Mugambe Amos kwongereza byogedde. Asinga okwagala. Wow. Atagambye. Nakumirenga naye kyakoze. Wow. Era mwagala nnyo Mukama mukumire. Kale brother, ekiro kirungi. Nawe tusabungi sebo. Kale happy new year. Happy new year to you. Kale. Amos alimu empeke emera buladi omanyi kambabulire bw'okubira omulenzi ng'ali Uganda ng'akutumya okumukubira ali bweru ku kyeyo. Sister, oli Sweden?
kakati awo so nga ate bw'okubira guy ng'ali bweru nga girlfriend ali Uganda kiboba kalekaleko naye nga girlfriend ali bweru ne boyfriend ali bweru nga nze akubye ensinzidde Uganda n'amwogera so Amos twagala okwebaza ne Justina tugamba nti era oba oliawo era kale ne to confirming ebyenkomeredde ennyonyi but tugamba nti it's not a bad start, some good signs naye nga tutambulirako ko obulamu ne twongera ozuula ebirala but at least oba olabanga olabyemu omuntu ng'ali mukko ku mpeke emmere yeetaaga okufukirira. Katugende mu love story eya brother waffe ali Dubai tumanye obwetaavu kubanga alina love story ye naye ku nkomerero yeetaaga mukko ku advice ku bwabuzi bwaffe tugenda kubanga tumuyambako. Mr. Soz wasuza otya ssebo mukama yebazibwe ensubiro oli bulungi nange ndi bulungi sooka kwebaza olw'okuweereza abo olw'amagezi go g'owabulamu abantu n'okuyigiriza byonna by'okola byeyanza kuba nze ngoberera puroguramu zo wadde si zonna naye lwemba nga nfunye akadde ninjigwikiriza njiwulira stories z'abantu era n'obayigiriza n'obawabula n'obaadivisinga nga ebinsikkiriza kwegamba nti nsharingeko naawe story yange oba n'abawuliriza abo sobola okunungamya n'okumpa obulamu butya bwensobola okukwasaganya nange kyensobola okugamba nti simanyi butya bwensobola okivaamu n'okigonjoola. Sigenda kwogera buli kimu, genda gezaako okusamarayizinga story yange abaweereza busobola obuweereza bwo busobola okumpa bulamu n'okunyamba butya bwensobola okitereeza n'abawuliriza abo. Nze kankiyite nti ndi musajja nina emyaka 33 atandibadde nga nkyali mu bya kuba nti sinabeera settled. Myaka 33 omuntu alina okuba nga asetolinze, most especially like even women. Kwega emyaka omuntu bw'ati alina okuba nga asetolinze takyali mu bya kino nakiri nali kyogenda wano ne wali. Nze ngenda kutandikira kumpi. Natandika ebintu bya kwegamba nti mbeere mu relationship nga nkuliridde saasoma kutuuka wala naye mu kusoma kwange wonna we nakuuma. Namala primary sina girlfriend, secondary sagimalako naye we nakuuma makataawo era nga sinayo girlfriend. Ninfuna chance ninumba ekibuga Kampala nintandika okukola nga sina girlfriend. Awo nga ndi mukulu kyemmanyi nali mu like 20 nga siibangako na girlfriend nga segatangako na mukyala yenna. Kati webyajjira nintandika olusuku gwa mulaavu n'abantu abamu we nali nkolera nansonywamu naye nga si bya marriage byennemu mukozesaako ne tokivaako naye nga si bya bufumbo bye tuliko
kati we natuukira okulowooza eby'obufumbo nagwa ku mukyala gwe saasooka kufuula mukwano gwange, gwe titwasooka kufuuka bwa mukwano, which is nti omuntu okubeera n'omuntu nimuwangula nimuwangaala nimubeera happy. Mulina okusooka kufuuka ba mukwano, mulina okuba nga mweyagala ebya ddala. Ate nze gwe naatuukako saamanya details ze kutuuka wala, teyali mukwano gwange wabula twalabagana. It was like a month. Within that month nitukakana ate nga tutaddewo ekyokuba nti tuli bafumbo. Saamanya byali bimukwatako, so ngate yali mukyala eyalina omuntu, ng'omuntu yamusasulira we yali abeera era nga yateekinga keya ku ye. So nga ate mu kaseera we namumiitingira nali simanyi nti alina omuntu, ate naye teyaŋŋamba. Nitugwa mu laavu, mu mwezi gumu nigugwako, bwe gwaggwako nga tuli ffenna naye nga seebaka nga naye, nitusalawo muwase within a month. Awo twayanguwa kuba yali abeera kumpi newenkolera. Yasala busazi kwegamba najja ewange. We yajja ewange n'atandika okufumba. Kati we yamala kutuuka ewange n'alyoka n'aŋŋamba ndi lubuto. Yajja n'olubuto ewange. Ngeri gye nkugambye saali muntu w'abakazi, bwe nakiwulira already tumaze okugwa mu love, but nga ya mwezi gumu nindowooza kiri easy, nindowooza oli okujja n'olubuto lwe kiri easy. Nikitwala easy, tugenda mu maaso nitubeerawo, nitubeera ng'abafumbo. Naye nga bwe nkugambye tetwali ba mukwano, saamubuuza bingi, teyamanya bingi ku nze, naye nitubaawo, which is nti obufumbo obusinga ennaku zino buyinza okuba abasinga buli bwe butyo. Omuntu abeera n'omuntu nga si mukwano gwe, abeera n'omuntu nga tebali happy wabula munda eyo, naye nga tubalaba kungulu ne ku makubo. Nitubaawo, nitukuza olubuto, n'azaala omwana atali wange, nitubeerawo. Abakyala bagezi, mu kaseera katono omwana nga tannaba kutuuka na kuzibwako, yafuba okulaba nti afuna olubuto olwange asobole okuba ndowooza ng'anywera bulungi ewange. Yafuna olubuto olwange nazza ku mwana eyali omuto, ne baweera babiri. Omwana yasooka okuzaalibwa yali mwana wa buwala, kati gwe yazzaako yali mwana wa bulenzi. Ne baweera babiri, nitubeerawo. Naye nga bwe nkugambye twamala mwezi gumu nga tudeetinga, nga taŋŋambanga nti yalina omusajja.
bwe yamala okutuuka ewange nga tuli mu love, bwe namala okumanya eky'olubuto, love yesala naye saakimulaga, omutima ne guvaayo ne gwesala naye nesimugoba. Ne tubaawo kati nga bw'omanyi love ng'evuddewo kale ng'ekendedde, ne tuba mu bya kusika muguwa, ne tuba mu bya butakkaanya naye nga waali, naye saamwesiga kuva ku olwo. Era buli kimu kyonna ekyange kye nakolanga nga takiriimu, nga newenkolera era wetusula, naye nga ku bizinesi yange ne bwemba nvaawo ne bwaba ali awatudde at least njiggalawo, niŋŋenda ninfuna byenfuna, ninkomawo ninzigulawo ninkola, naye nga waali ate talina byakola, nga tasobola kuyingiramu, nga tasobola kumanya butya bwenyingiza, butya bwenfulumya, butya bwensipeninga, nga ekyange takimanyi, just nga wawaka. Ate nga nze ekintu ekyo nga kyenjagala, kuba njagala omuntu gwemanyi nti bweba yoyo nga ndi free naye. Kati twabaawo era nga bwe nkugambye nti love yakenda, nitubeerawo nga waali nimbikwata mpola, naye kati awo nga simwagala, naye nitubaawo nisikimulaga, nga buli kimu nkimukolera, nga buli kimu nkimuwa, naye nga simwagala, naye nga wetuli. Kaakati twatuuka ninjagala okumuzza mu kyalo, kuba yali waali nga nsasula wetusula ne wetukolera, naye nga wetusula tiwali kyakola, nga ndaba sente ziringa ezigendera obwereere, ate nga nina mukyala wasobola okubeera nga asobola okulabirira ng'ebyewaka ebyo. Kwanza nasooka kuzimba mu kyalo nga nyumba weeri, nga buli kimu gyekiri, so nga ate nga tiwali abeerayo. Kati ninjagala agendeyo abeereyo, at least akwasaganye ebyeri, engeri gyekiri nti eno teyalina kyanyamba era nga buli kimu nze akikola, nze nsigale nga nkola eno, at least mmanyi mu kifo ky'okuteeka mukozi at least waali akwasaganye ebyeyo, nange nkwasaganye eno nga nkola sente. Yakigaana n'alemerawo, n'agaana okugendayo. Already nga ku mutima taliiko, tutandika okusika omuguwa bwe tutyo, nekigaana. Kakati nga titunagenda ffenna mu kyalo, yamala oluvannyuma nakkiriza n'agenda. Mu biseera ebyo bya covid n'agenda, ye yansooka, then nze nensigala awo. Kakapito kaali kakyaliko katono naye nga tebitambula bulungi. Kati nansooka n'agenda, bwe yatuuka n'abeerayo katono, ndowooza empisa ze n'atakwatagana n'abeewaka, n'akola eyo ebitaliiyo ebitajja, n'akyankalana n'ebeewaka, ensonyi ne zimukwata nga takyasobola kubeerawo, n'ayagala akomewo ate nga takyasobola kukomawo, kuba bwe yamala okuvaawo eri gye twali tusula, nembijjayo byonna
eyo nindeka nga sisasulayo. Kati nimba nga nsobola okufikisinga wano wenkolera mu kaspace katono as long as nsobola okubaawo ne bukya. Kati nimba nga wensula wenkolera ate awo nga tosobola kujyawo kunsangawo tubeerewo. Kati n'atasobola kubeera waka ewange, n'atasobola kukomawo eno, kati awo n'agenda ewaabwe. Ng'awo wonna biganye, n'agenda ewaabwe. Kati we namaliriza nindaba nga tebitambula, nange nintunda obwali busigaddewo ningenda mu kyalo. Bwe natuuka mu kyalo najja nansangayo. Nze saamalayo bbanga ddene mu kyalo kuba jjukira nali natandika ebyange nga ndi wakugenda. Namalayo akabanga katono ebyange ne biyitamu, ninkomawo e Kampala ninnya ninzija. Naye we nali nvaayo jjukira we nagenda najja nansangayo. Era ku lunaku lwe lumu lwe nasimbula nga nzija, naye yasimbula ng'agenda ewaabwe ng'agamba tasobola kubeerawo. Jjukira nange nga sikyamufaako sikyabifaako, simwagala. Naye mu kugenda saamanya nti ali lubuto, ate naye teyaŋŋamba. Namanya oluvannyuma ng'amaze okuzaala ng'angamba yazaala omwana era yazaako wa bulenzi, naye ng'omwana oyo kati baweze 3. Omwana owokusatu asooka Yeshua Dirsi wange, n'owokusatu simumanyi mubuusabuusa simwekakasa, kitegeera. Kati bali baana 3. We natuuka wano ku kyeyo toba nga twogera, naye nga si kitono ne bitatambula bulungi, naye nga nfuna kenfunye nemuwa ku lw'omwana ng'ali waabwe ewaffe. Yagaanayo guweze mwaka, giweze 2. We natuuka ku kyeyo already nga bwe nkugambye nti nali sikyali naye era nga simubala ti mukyala wange, kuba we natuuka wano era nga mukwogera omwo nimugamba nti munnange wagaana okujja, nti naye ofunayo ekitambula toninda, ti bw'ofunayo omuntu munnange nakwegwanyiza mukkirize, kuba nze nnyinza obutakola ki, obutaddamu naawe kusinziira ku mbeera gye twalimu n'obutya bw'obyali, kuba buli kimu ng'akimanyi. Nitwogera nnyo nimunyonyola era n'abikkiriza, mugamba tusigale nga tugatta ky'abaana, naye obufumbo wandiba nga tebusobola kuddamu. Nitukkiriza nakkiriza. Then awo ninfunayo omuntu wo nga ndi wano, long distance relationship, nali wano
Edubai Edubai omuwala gali Saudi. Twatandikira mu group mwatwali tusabira fenna nitubeera in touch nitutandika okwogerezeganya nitukomekereza nga twagalanye nanjagala yanjagala nimwagala nitwemanya nitubeera ba mukwano nitutambuza ekyeyo natuuka okumalako contract ye nadde Uganda nga twogera nga tuli in touch natuuka Uganda nga tuli in touch era yamala contract ye nga tuteeseza bwamala vacation ye ansange wano tubeere nga tusobola okukolera wamu nga ndi kumpi muli kumpi. Era bwekyaba bwe yatuuka Uganda namala emyezi gye yamala netuprocessinga najja mukujja namukwasa agent ngaali wano nemusasula sente zonna namuprocessingira visa teyali employment namugulira air ticket agent yalina bed space namuleeta nga tubaraganye za ticket visa n'okumunoonyeza omulimu nga tuuse wano namuleeta natuuka nitumiitinga nitweraba nitubaawo nitutambula agent nanoonya omulimu kakati oyo omuwala gwe nafuna owokubiri ye muwala kanjogere ku characters ze ye muwala gwotawakanya y'omuwala atakola nsobi y'omuwala atawabulwa y'omuwala ateetonda akalubirirwanya ekigambo amusori ye muwala akola ensobi n'okakana nga gwe amwetondedde ye muwala kwegamba eyemanyi nti buli kimu ali perfect buli kimu ye mutuufu buli kimu akimanyi buli kimu ye mugezi nabingi byensobola omunyonyolako kati agent yamuteeka awantu omulimu gwe yamufunira agent abasinga bakuteeka awantu nga bakwejjako nga sente zo bamaze ozitwala kati nze nawakanya agent nti ogwo si mulimu gwe yamuteekako nga amaze omuleeta omuwala n'agamba nze ndi oke nawo kuba omuwala yali tayagala mulimu gwa kiyumba olw'okuba nti kye yali avaamu e Saudi ng'akikooye naye ng'emirimu gya wabweru wano mizibu abasinga ba agent babbiramu abaana so nga tosobola okufuna ennyumba nga yo at least ko kati omuwala wa agent weyamuteeka teyasayininga contract ndowooza agent yali amanyi alina diiru ne bali bennyini namuteekayo nimpakanya omuwala n'agaana n'agamba wano wali oke anti yafunye gwa wabweru nimugamba ogwo si mulimu gye bakutadde sente zaffe zigenda kufa
byona nampakanya agent nga yefudde nti kyonna ekibaawo ali wamu naffe naye nga nze mbamanyi saamuwakanya omuwala saamulemerako n'abeerayo n'akola yakolera ku visa ye for 3 months neggwako ne bamugoba agenti n'aba nga atumazeeyo kati awo omuwala n'avaayo okumuleeta ezo ssente zaali zange buli kimu zange temuliye omulimu guweddeko twetaaga kuteeka mu visa njekute nkitaddemu sasudde wagenda okusula n'okunoonyeza okunoonya omulimu ate endala omulala byonna mbikoze naye omuwala tukyankalana buli kaseera tufuna misunderstandings buli kaseera kuba omuntu atawakanyizibwa eyeetwala nti ye Eva ali perfect atayina amusore mu kamwa ke oyo muntu muzibu kumanaginga tubeera nga tukyankalana ennaku 2 tumala tubeera mu bulungi ennaku 2 tumala wiiki nga tunyiize nga yoyo ate bwe tunyiiga unless nga gwamunoonyeza yetasobola kunoonya ne baba yakusobeza era ogenda kunyiiga era omale gwe mwenyini omunoonye nga yoyo nitubaawo nitutambuza obulamu mu kusika muguwa sente nzikutte zigenze ezasooka zonooneffe tuze mu katanda sente zigenda muliisa musasulira awasula munoonyeza mulimu naye mwenyini eyenoonyeza naye nga anume omutwe kyensobola okugamba anumiza omutwe va ku muwala kuba nti mikwano gye gyonna talina mukwano muwala wabera mu mikwano gye gyonna mirenzi omuwala takkiriza mu miitingi takkiriza ntambuleko naye lwemusinkanye ayagala nnyo selfie naye lwali ne banne selfie zisoma lwali nange tekisoboka tosobola musanga lwali ne banne selfie zisoma status abataddeyo naye ate nze lwali nange tasobola kuzeekuba naye tosobola kunsangayo nga nvaako buli kaseera mba munyombesa buli kaseera tuba tukyankalana mbadde naye nga siyina muntu yenna kuba omuwala oyo namwagala kyensobola ogamba from day 1 nga bwe namwagala ne kaakano bwe nkyamwagala ye mwagala era nkyamwagala naye ebikolwa bye n'empisa nze zintamye tuli mu myaka 2 ndowooza nga 2 n'ekitundu twagalana naye andaze buli karakita ye yonna embi naye ng'ate aneetaaga kuba buli kimu mbadde ye buli kimu abadde nze kimutuusaako
kazibe sente za mulimu, kazibe sente za kulya, kazibe sente za wasura, byonna nzabadde abikola. Olw'okuba nti tetukkiriziganya, tetukwatagana, sente zange zifudde, omulimu guganye, maze emyezi 6 wano naye ng'omulimu tetunafuna kuba gwe nfuna nimuwa tagwagala, ate gwayagala tegulabika. Bwe gulabise agendayo n'akolayo wiiki emu, omuwala alwala nnyo, bwagutuukako nakola wiiki emu alwala ne gumulema, ate ng'olwedda mwasasula ng'agufuna. Eyo n'avaayo, olina okuddamu osasule wagenda okubeera, olina okuddamu omuliise, olina okuddamu omutambuze, olina okuddamu omunoonyeza omulala. Emyezi 6 giweddeko tanafuna mulimu, guganye. Tutuuse wano akaseera kano kawadde ka visa nga ziyinamu obuzibu nga tezigendamu, ate nga mulwadde, omulimu guganye, nga nange mwenyini mpulira nkooye. Ali mu kuddayo omulimu guganye, sente zigenze mpitirivu, ate nga aneetaaga. Mwagala naye olw'ebikolwa bye n'empisa mbi bintamya, ndaba nga tali perfect kubeera naye ate mwagala. Nabeera naye nga gwe nina yekka, nga tosobola kusanga muntu ali mu inbox yange nga twogera mu byalaavu, era nga n'abasinga bamumanyi, nga nina n'abalala benjogera nabo naye nga bamanyi nina omuntu. Naye mwabo nga nafunamu mukwano gwange, era naye nga twali tusaba naye mukwano gwange, era naye netuba ba mukwano nnyo, netuba close nnyo, ng'olusi mugambako byange, munyumizako byange, kyonna ekiriwo. Kati natekinga that advantage okuba nti omuntu gwe ni naye ate alaba annumya bulumya. Natekinga that advantage okuba nti anyingiza mu bulamu bwe, ate nange ninyingira mu bulamu bwe. Nange nimuyingiza mu bulamu bwange, so nga tte omutima gwange gukyaliko ono ansumbuye, oli mwagala naye omutima guganye okugendayo. Naye nga ate anjagala nnyo. Kati Mr. Sozi simanyi nkole ntya. Ono mutaddemu ssente naye karakitazi ze sizisobola, ate akyaneetaaga kubaddayo Uganda naye afune treatment, tulabe oba tusobola okuddamu okupanga n'addamu n'atambula n'akola, kuba alina obuvunaanyizibwa. N'omuwala Nsumbwa yazaalako kuba alina abaana 2 ate yabeekwasaganyiza.
talina buyambi, talina kyalina ebyaddala nze abadde buli kimu ye, naye embeera ze nzibu kuba nze omuntu amanyi nti eva yali perfect, omuntu atalina sole mu ye, atalina musole mu ye, omuntu atawabulwa, omuntu atateesa, omuntu anyiiganyiiga, omuntu ali short tempered, omuntu ateeguya, simusobola. Siri muntu wa ntalo, siri muntu w'abakazi, siri muntu alulunkana, nstepinga ku muntu at once as long as yoyo gwe nsazeewo ogenda naye, abinkoze byonna naye nsigadde naye, ng'amanya anaaterera, ng'amanya anaadda mu line, naye kigaanye. Omuntu gwe ninaye kati gwe njagala naye ate omutima gukyalemeddwa kumubeerako. Alaga afaayo, alaga ali friendly, alaga ali perfect, naye ate omutima ngezezaako gumwagale, gukyalemereddwa. Kati nkole ntya? Saba kumpa bulamu, nkole ntya? Nasemba yatutte opportunity okumanya weaknesses z'oli zonna, nakozesa chance eyo kuba nti ayingira mu bulamu bwange, ate nga ndaba asobola okkigatta obwe nsobola okwogera, naye omutima gugaanye. Ono agaanye okuva mu mutima gwange, agaanyiddemu kuba mwagadde, namwagala. Osobola okugamba nti from day one lwe tweproposinga ne kaakano bwakyali, va ku muntu atuukibwako ekintu ne bwe mpulira buwulizi nti alwadde, ne bwe mpulira buwulizi nti abulirwa ekyokulya, ne bwe mpulira buwulizi nti talina airtime, bw'aba offline neebuuza bingi, bw'abeera online ate nga tayogera nange nzigwamu nindowooza oba ayogera nani, nga yoyo omuntu ate annumya, annumiza ekimala. Avuma, tiyeeguya, buli kimu kiri ku ye. Mr. Sozi, genda kweyanza nnyo obuzibu, kuba mu myaka gye ndimu neetaaga kusetolinga, si bye bino byenjagala eby'okubeera koono n'oli. N'ekirala, omukazi bwengamba nti maama w'omwana oba maama w'abaana bange, musitule maama w'omwana wange, saamwesiga. Era naye saamufunamu mukisa kubanga omukyala yasanga nga nina wentuuse, nga nina bye neekoledde, nga nfuna, nga nkola, naye ku
kuva lwe namufuna lwe namusinkana saddamu kweyongerako kintu kino okuggyako obujjate ne bye nali nkoze okugenda nga bivaawo nga bigenda bizinesi we yagendera wadde osobola okugamba nti covid naye kyomukisa omulungi nali maze okuzimba mukyalo wadde mu kibuga nali sinaba naye ate nalina poloti ze nali nina era already mu Kampala zigenda mu byesimanyi mu ngenda etategerekeka ne mu kyalo era poloti ezimu nazo nizigenda mu ngenda gyesategeera saamufunamu mukisa naye ng'ate naye akyalemeddewo kuba wadde namugamba byonna nindowooza ngakkiriza ne kaakano kizibu gye ndi kuba kati bwe yamanya nti nina omuwala ate gwe nina ate naasitula najja ewaka ate tayagala kugenda mu nnyumba ate nga gye yagaana nti taligendayo nga siriiyo ate bwe twanyumya nimugamba gende mu maaso muvinge on nange nabeera nga nakitegeera ate essaawa zino alwana kujja waka bwe yamanya nti nina gwe nina kuba gwe nina namugamba buli kimu gwe mbadde naye kankyegambye nti gwe mbadde naye kuba kati nina gwe nina weewaawo kati ninga ayina ababiri omu mwagala ku mutima naye olw'ebikolwa bye namukyawa omulala mwagala olw'okumbeererawo mu kaseera akazibu oli wanumiza naye ate ku mutima tanagendako naye nga mwagala tegeera ekintu ekyo oli asooka alaga nti ate bye twayogera abiwakanya akyali mukazi wange omupya ono second namugamba buli kimu yangamba stories ze yangamba about her daughters nimugamba about me nimugamba first born nimugamba second born naye ate second one saamugamba about third born ekyo saakimugamba ate ku mbeera ze wakimanya ate awo nawo waliwo obuzibu bwe simanyi butya bwe nsobola omunyonnyola olwo nalwo lutalo owokubiri kuba bwe namugamba ninayo omwana omu owokusatu simugambanga nti wayinza okubaayo owokusatu kuba owokusatu tuli mumanya after DNA naye talina kyakimanyiko nti waliyo owokusatu tonali oyinza okubaayo owokusatu kati ekyo nakyo kijja kumukyankalana osange ng'olwo olutalo nalwo lukomyewo ate obwokusatu ye naamugiddeyo buli kimu tuli mu mwaka nze naye tuli friendly kuba tubadde friends mu friends kati kyemmanyi nga tutandise relationship ya like mu mwezi gumu
naye aŋŋambye buli kimu, ye mugambye buli kimu nga bwe kiri, even about first born, second born ne third born, abitegedde, abimanyi, era amanyi omuwala gwe mbadde naye, naye nze amanyi nkyali naye, amanyi I crossed with that girl, bwatyo bwamanyi, which is not true. Ku side yange manyi nkyali naye, mwagala nga ye, naye olw'ebikolwa bye simwagala. Ate ono owookubiri tamanyi ate nti ninayo omuntu omulala olw'embeera ze zampisizaamu. Mwana sitole yange, ngenda kusaba na busabe, ngenda kusaba busabe abaana ab'obuwala. Mulemenga okurashinga okuzaala n'omuntu gw'otanaba kwetegereza, atali mukwano gwo, gw'otasoose kwekanya oba y'omutuufu, kubanga tikyetaaga kujajinga naye, nze njajinga madamu. First one, mu kaseera ke yagiramu yajja nga yeetaasa kuba bbaawe gwe nali simanyi yali yamusuula mu nnyumba, bye nali simanyi nze nga nze. Nindowooza azze lwalaavu, kumbe yali azze olw'okuba oli yamulekawo. Kwegamba ewange yajja nga anoonya survival, kuba nagenda okumusanga ng'olwedde bbaawe yali amaze 2 months nga tamusasulira we yali, era n'ebintu ebyeyalina mu nnyumba landlord we yali abikwatidde nga mubanja emyezi 2, nze yalisasula emyezi 2 okuba nti asobola okugyayo ebintu bye yalina bye baali bakwatiddeyo, bye nali simanyi. Kati mu kaseera yajja ng'akimanyi, anoonya wa survivingira, ate n'azaala mangu ewange, ate nga takimanyiwo oba yalowooza okuzaala ewange ajja kubanga kwe kuba mpangudde omutima, awo simanyi lwaki yakikola bw'atyo. Then ono owookubiri mwagadde byemanyi nti omuntu bye yandiyagadde omuntu gwali naye, mwagadde buli kimu. Manyi okwagala omuntu, buli kimu omuntu kye yandikoledde omuntu gwali naye gwawulira nti y'oyo omutuufu, nkikoze. Nwanye sinza alina naye nfubye, ne bwe mba siyina neewola kumujja mu kizibu kyalimu, neewola kumutuusaako kyayagala, buli kimu kimukoledde, naye ate annumiza. Ate nga nze byendaba byannumiza, ate nnyinza okubirumya ate ono atazze owookusatu, kuba buli kimu kye nandikoledde omuntu gwe ndi naye, buli kimu
omusajja kye yandikoledde omukyala we gw'ayagala gw'ali naye nkikoledde ono omuwala owookubiri. Buli kimu nkikoze. Nkoze buli buvunaanyizibwa bw'omusajja. Weewaawo si buli kimu naye ebisinga n'okufaayo mbikoze. Kati ow'okusatu obuzibu bw'alina nti ne bwe naaba ngenze naye ate ono amenya omutima ow'okubiri. Siyina kyendaba kyengenda mukolera kyesikoledde oli. Kati nina mukali olaba gwe nabikolera tasiimye annumiza. Kati ono yenda mukolera kyekyenjawulo ekisinga ku kyoli. Bwe buzibu bwe nnina. Kati ndaba byankoze ono ow'okubiri ate nze byengenda kukola ono ow'okusatu. Ngenda mulumya kuba twatuuse. Ow'okusatu n'aŋŋamba ng'alaba embeera zange kwegamba kale tuyinza oba twayanguye sisobola kupiikinga nti ngwe mulaavu deprave omuntu gye yandigguddemu era n'aŋŋamba naye kiki. Mugamba nti ekituufu nkyali mulwadde wa mutima nga bwe nzize nkugamba kuba buli kimu kyonna mbadde nzija nkimugamba. Omuwala byankola, omuwala bwampisa. Nimugamba nti ekituufu sooka ompeemuko ku kadde tobeerewo nga tumanyi kye tugendamu naye tolemu kurashinga ennyo. Omutima gwange nga gukyalimu kosefu nnyo naye nga ndaba guyinza n'obutawona. Ate ng'olusi aba ayagala omwagala ebyennyini by'obadde otera okumwebuuzaako by'oyagala oli. Bwebwo obuzibu bwange mukama wange. Simanyi kiki ngenda kukola. Eyo sitole yange eri complicated. Mbuuka eno ninzira eno teri arranged but kyonna nga bwe munaakiwulira mumpe ku magezi. Bamikwano, ensonga za brother tuziwulidde era nanditandise nkubuuza nti oyinzamu amagezi ki mu mbeera bweti. Story ye ebaddemu ba sweetheart basatu. Sweetheart asooka twamuwulidde engeri gye yayingirawo mu bulamu bwe. Alabika nga yalina ebizibu nga yeetaaga weyegamirako. Kireka oli yamufunyisa olubuto n'amusuula n'akkakkana nga yeetaaga kuluyingizaamu muntu mulala. Ebyo biri common abaana ab'obuwala abamu babikola. Nentera okugamba abantu nti oba oli awo olumu kiyambako kitono. Oba ofunye pain killer ng'ojjanjabya bubonero naye nga weetaaga kujjanjaba kirwadde kyennyini. Kyamutawaana nnyo okugonjoola ekizibu ng'otondawo ekizibu. Relationship teyakola makulu yasooka n'ogirekamu nekulekamu olubuto. Kati ey'okubiri egenda okuyingira ote kuba ng'ogyetegerezza. Naye olwedo yagadde okwesa ey'okubiri osolvinga esooka bye bino ebibeerawo mu baana ab'obuwala ng'olwokuba afunye heartbreak bamudisappointinze bamukyaye n'alowooza nti ekigenda okumuyamba mu kuwona amangu kwe kuyingira relationship endala. Kyekyo kye mbagamba nti bamikwano obubeera ojjanjabya bibonero symptoms oba ojjanjabya bibonero tojjanjabya kirwadde kyennyini oba ku pain killer. Kyobalaba nti relationship eyo ey'okubiri oba teweegendereza ate bwekuba bubi nnyo kubanga olwedde kusanga oli munafu ng'olina ebiwundu ebya the previous relationship tennawona kati otaddeko eno wamma kajjampuni n'abalagala mu bbwa oba ekizimba ne kimera ku ntumbi kwegamba ne gubula asala. Kyamutawaana nnyo okusolovinga relationship ng'oyingira mu relationship ndala. Oyingidde mu relationship eno n'olubuto. Omuntu ono emikisa gy'okutegeera nti oli lubuto n'essirulwe gijabeera mingi. Katolero otandika relationship ng'ogitandikidde mu trust issues gayita kwesiga oba ne expectations naye nga si nnyangu za kutuukako otandikira mu kugalangatana so nga ate gye waakava
ova mu kugalangatana kati otandise ekintu kiri fresh nekitandikidde mu kugalangatana. So abaana abobuwala ekyomusaana okiyiga nga bwe kiri ekyomutawaana ennyo nyini ddala, kikuwunzika kikutadde awabi. Kati njala olabe ayingidde mu relationship ey'okubiri olwokuba ayingidde alina olubuto azadde omwana alaba nga ayagala okusiba relationship eno ey'okubiri agisibirewo kyava agiyingizaamu omwana, oyongera obuvunaanyizibwa ku buvunaanyizibwa. Njala kutegeeza nti ekyo kya mutawaana nnyo nyini ddala. Okwagala okukozesa embuto oba abaana nga hook, ng'empenduzo, ng'eddobo erikwata abasajja kya mutawaana. Omusajja ajja kukulekawo nga lumu akulekera obuvunaanyizibwa bukusimbe nga tolina bw'oyinza kivaamu. Oyongere oyingire mu relationship ey'okusatu osolovinga ekizibu ng'era otondawo ekizibu ekirala. Ekyo nsaba omwana obuwala kiyigereka kulowooza nti engeri y'okuwamba omusajja ey'okumwefunza ey'okumufunamu olubuto, njagala akufunemu olubuto oba omufunemu olubuto ng'ali ready, ng'akyagala, ng'ate n'obubonero obulaga n'ebisaanyizo eby'okubeera taata ng'abirina, si just kugamba nti muzaale mwana nga tewaliwo nteekateeka nnuŋŋamu. Ekyo njagadde nkigonjoole eri abaana ab'obuwala kya mutawaana. Relationship ey'okubiri eya brother omuwala amugye Uganda amutuse ku nnyonyi amututte ebweru mutute Dubai. Sene zigenze naye omuwala alina ebintu wano bye nawandiise ebyewuunyisa, teyeetonda. Kino njagala nkiyiseewo mbabulire. Okuggyako nga okkiriza nti gwe baakuzaala tosobya. Omuntu yenna wansi w'enjuba agamba nti okwetonda tekiri mu ggwe. Noonya bwe nkuyita, noonya ekigambo kye mba nkwesaako otegeera omutawaana gw'olimu ne sinaba kifuna sofa. Nenjala okutegeeza nti oli seefu. Lwaki twetonda? Twetonda nga tuzudde nti bye tukoze oba enneeyisa gye tweyisizaamu engenderere oba etali ngenderere erina engeri gy'ekosezza abalala. So ne tubeera sorry. Tekina kye kikuggyako okugamba boyfriend wo, okugamba mwami wo, okugamba mukyala wo, okugamba mwami wo nti mukwano nakusobeza nsaba kunsonyiwa. Kirabika ng'ekikussizza naye mu kukka okwo ofuna obuyinja, ofuna credit, ofuna ekitiibwa eri omuntu ono akutwala, omwami wo, mukyala wo. Okwetowaza kuno kyobulaba Bayibuli egamba nti bwe tunakkakkananga Katonda affe ajja tusitula, naye bwe tuneesitula, bwe tuneegulumiza ajja tukkakanya. Mirundi mingi tulabye abantu ng'amababbalala gabakulembedde ne batuuka embeera ne bakkakkanya. Ne tulabako abantu abakuze nga beetowaze ne bagenda bakuzibwa nga bakuzibwa okuva mu bitiibwa okudda mu bitiibwa kubanga tubalabyemu obwetowaze. Abantu bonna abatuuse ne babeera baganzi nnyo, tulina engeri twalaba nga batandika bakkakkamu, abantu ne babazimbamu obwesige, ne babeesiga, ne babafuukira amadaala nga babalinnyako, ne batuukira ddala waggulu, ate bangi ne basigala nga bakinywezezza. N'olwekyo njala kutegeeza nti nga teweetonda eri ggwe omwami alaba shyo eno. Oyinza kuba ng'olina emyaka 5, omukazi gw'olina oba omuwala gw'olina alina emyaka 2, tugyeko akajanja. Ekyakozonzanga mizo zino ekikujja mu bantu ab'emyaka gyo n'ojjoosa ng'eno omwana w'abandi omuto. Kakati ekyo ekyokuba nga muto oteekeddwa kijjamu omuto wali omunoonyaako ki. Tuyige okuwa abantu be twagala ebitiibwa nga bwe beebadde ensobi ng'ogikoze. Okumugamba nti onsaasire kyekigenda okufuula ow'amaanyi, kyekigenda okufuula omuvumu, kyekigenda okufuula obuvunaanyizibwa, kyekigenda okufuula hero. Relationship ey'omuntu nga teyeetonda ya mutawaana. Waliwo ne relationship ng'abantu abamu okwetonda bakijja wala. Asooka n'aguguba, n'akola, n'amera, n'akikinala, n'afutubbala, kugamba n'akola atya. Paka lwazuula nti ndowooza kati ekiringa ekimpisaawo kwetonda. Oba oli awo olumu ogenda okikola ng'okoze ensobi endala nnyingi nga n'oli gwosobeza ate naye akoze ensobi. Ndowooza kiba kyetaaga okukkirizaawo. Once you realize nti owaye kino ekintu wakikoze ate bakikulaze. Waliwo nno ne kye bakulaga nga okkiriza tewakikoze. Naye njala okutegeeza ffenna kye tutuuseeko. Ne ku friendly basis nze nzikiriza nti sozi yali andowoolezaako ekintu nti nakikoze nga saakikoze. Ate nange mulowoolezaako ebintu bingi oba oluusi ne tuvaawo nga nze mmanyi yakikoze nga teyakikoze. Kya mutawaana nnyo gwe okweyimirira ku ludda lumu olwa saakikoze. Njagala ojjukire nti wali oyimiriddeko ku ludda olwo ng'olowooza nti baakikoze naye nga tebaakikoze. Wafuna omukisa ogukitegeera nti tebaakikoze. Naye reaction yo ojjukira gye yali yeetuuse. Kyenva ngamba nti at times we should even learn to apologize, to be sorry, not that we are guilty,
but because we are not comfortable, we are not happy to see that our better half are going through that mbeera, nenga alaga nti embeera eno yatondeddwawo ffe. Even when we are sure that we are not responsible, we are not guilty. We should learn to say sorry. I am sorry that you're going through that. You may not believe that I am not responsible, but I want to agree with you that I can feel your pain, not as much as you go through it because you experience it yourself. I can't just wear your shoes, but honest, trust me, I am really sorry. Kati olala bwe guba nga gutusinga ng'okkiriza nti gutusinga era okukkiriza nti gukusinga n'okwetonda okwo kusigala nga kukola amakulu. Ensonga ey'okubiri gyayogedde ku sister tagambwako. Bannanga tagambwako obeera ki? Bino nabyo tubisanze mu relationships zaffe. N'osanga omusajja mu relationship oba mu buvumu nga tagambwako. Gwe atagambwako bannanga eno project gye tulimu eya relationship oba marriage ogirinamu shares, njirinamu shares. Ku nkomerero ya byonna twagala okulaba nga project yaffe ne succeedinga ng'eva mu maanyi ng'edda mu maanyi. Waliwo byokola n'endaba nga project ogitwala mu maaso. Waliwo byokola nga oluusi tomanyi kumanya nti bikosa relationship naye nga bigikosa. Kakati gwe atagambwako tukwewuunya. Atagambwako ateeka okuba ng'abeera mu kintu yekka. Ne bw'oba omanyi nti ogenda ku involving other parties, trust me, tojja kusanga kondakita agamba nti driver kola obwa driver bwo neesonyiwa nange nkola obwa driver bwange. Tekisoboka. Conductor ne driver, they work hand in hand to succeed mu mulimu gwabwe ogw'obwa taxi. How? Avuga ayinza okuba nga alabye omusaabaze. Ate conductor amanyi omusaabaze waaviiramu. Kitegeeza yagamba mu maaso awo. Tosobola kubeera driver nga gw'olaba n'ebiri emabega mu basaabaze. Oyina by'olaba nga conductor tabiraba, ate naye ayina by'alaba nga tobiraba. Y'ensonga lwaki okuwuliziganya okwo kubeera kukulu. Oli ajja kugamba nti owaaye odduka nnyo n'oyita ku basaabaze, ono obadde tomulabye, nenze mbadde mulabye. Gw'otunuddeeyo nenze wano ontunudde kuba mbadde mpisizaamu omutwe. Mulabye abadde atuyimiriza n'otuyimiriza, ne ggwe ogenze kapaalo. Kati bw'ogamba nti togambwako, ng'onoobeera mu relationship n'omuntu omulala, njala okutegeeza nti ekyo ekikolwa kya bujega n'ekopya ekigambo kya Wahabu. Lekeraawo okubeera omujega ng'osuubira okubeera mu relationship n'omuntu omulala nga toyagala kugambako. Ebiseera ebisinga mu kutugambako abantu baba batugamba ebintu bye tutaagala kuwulira naye ng'ate bye twetaaga. Baba batukoona ku nsolobotto nti bbulaadi oyitiriza obukopi, oyitiriza obukodo, oyitiriza arrogance, oyitiriza ebboggo, aggressiveness eyo eba too much. Naye gwe bw'obanga toyagala kugambako ojja kuwunzika ng'obeera mu relationship between you and you. 2023 ng'osuubira okubeera mu relationship n'omuntu omulala, kkiriza bajja kugambako. Oba oyagala oba toyagala bajja kugambako. Ne bw'onoova wano n'ova ku boyfriend oba n'ova ku mwami wo oba n'oyawukana ne mukyala wo n'ogenda obeere ewa nnyoko, njala okutegeeza okumanya byewuunyisa n'ennyoka ajja kugambako. Ne gy'okolera ku mirimu bajja kugambako. Kakati twagala otubuulire mukwano gwaffe omwagalwa, ogenda kubeera wanga toyagala kugambako. Surprisingly, it is not that gwe togamba ku balala. Okumanya abantu tubeera selfish. Abo be bantu b'osanga nga acriticizing omulala taagala mu criticizinga. Ayagala okunenya abalala taagala munenya. Ayagala okugambako abalala taagala mugambako. Okwo tuyite okwerowoozaako first class. Ogenda kumenya gw'obeera naye, ojja kusigala ng'oli wekkogu, ojja kwekandagga, ojja kukikinala, ojja kusogambiza. Nenjala kukakasa ojja kuva mu relationship A up to Z ng'ekitta relationship zo kyekintu eki kya butayagala kugambako. Gwe munnaffe towabulwa. Ekintu ekyokusatu kye nalabye obuteeguya. Kakati obuteeguya njagala kujjayo kino ekya nobody, no man is an island. Teri muntu ng'ajja kwemalirira yekka. Njagala kukakasa oba oyagala oba toyagala ojja kutuuka ekiseera nga weetaaga abantu. Bw'ogamba nti teweeguya era ogenda kusigala ng'okola ggwe wekka, ng'okolagana ggwe naawe wekka. Newankubadde ojja kulowooza nti ojja kuba ng'obyemalira,
waliwo byotajja kwemalira. Tojja abantu ojja kuba ne ssente zo zijja kulema ng'olumu zikwetaaga kugumiikiriza. Ogenda withdrawinga mu banka naye njala okukakasa nti network ku simu ejja kuba yaganye nga tojja kukozesa mobile wallet or what. Nga app ziganye ng'ojja genda ku banka ng'olumu kijja kwetaagisa ku negotiatinga n'oli abaddewo. Olumu ng'ekijja okuyisaawo weetaaga okwogera n'asikaali lwa nsonga wabaddewo issues mu ATM machine. Toli technical naye at least asikaali experience ye yagibaddemu. Amanyi lwaki kadi ogiteekamu ne bagirejectinga. Ogenda kukola ensobi oteekemu kadi omulundi ogusukka mu 3 kadi ekyuma kigirye. Asikaali agezaako okugamba toyagala kumugamba. Beba abantu abatambula kubanga tayagala kweguya tayagala kukakkana atambula akikinala abayitako amala okutuuka ku muvule n'azuula nti gy'alaga tategeddeeyo nga mwe balina okukoma waabuuze mu muwendagiriro naye nga n'obabuuza teyabubuuzizza. Seeguya nkunamire seeguya nkubuulire mukwano seeguya otajja kukuyamba. Weetaaga abantu nga weetaaga abantu ojja kutuuka mu kweguya. Okweguya kuno kulimu okugumiikiriza kulimu okukompromisinga. Oli agambye nti sigenda kisobola leero naye nja kulaba enkya. Olw'okuba okyetaaga ogenda mweguya abadde bize mulindeko. Okweguya kulina engeri gye kukola oluganda n'okugumiikiriza abo abataagala kweguya be balabikanga be balinzizza be balabikanga be beegayirizza be balabikanga be ba. Nobody is an island. Ate era gwe ataagala kweguya okimanyi nti oyagala okweguya. Selfishness of the highest order. Abataagala kweguya baagala okubeeguya ky'ekyomutawaana. Mbyogedde nga mbyogera ku lwa sister ono naye nga njagala bituyambe mu relationships zaffe ze tutambuza endala. Okubeera short tempered. Abadde ayogera ku muwala ono okubeera nga asala waya mangu. Kati okusala waya mangu abantu kibabeerako nga bali short tempered. I have a friend ali short tempered. Ayinza okukutaagula. Kyemwagalako kimu tawangaalira mu kunyiiga. Kati bw'omala omuyiga then osobola obbeera naye. Omuwa obudde nomanya nti ngenda kusirika nememwanukula luusi kumunyiiza naye ekirungi kye nti talwayo. Naye osanga oli ali short tempered kugamba okuyingira mu kunyiiga ayanguwa naye atalwawo okuva mu kunyiiga. Era nja kutegeeza nti ogenda kalubiriza abantu ogenda kubeera n'entondozo ogenda kukaddiwa ojja kubeera mu nnyumba nga bakusuddemu busuuzi nga teryagala kwesembereza. Oli mu myaka 3 okola entondotondo ez'ekitumbaavu. Osala waya ku buli kasonga osala waya. Kati ate bw'osala waya olwawo okunyiigulukuka. Ekyo kigenda kubeera kya mutawaana era naawe ogenda kwekanga nga gwe kennyini ogenda kwekwana oba ogende weebumbira akasajjako wali tukuwe ebbumba obumba akakaziko tukuwe ebbumba okateeke wali mu shape gy'okaagala na buli kimu ky'okaagalako naye njala okutegeeza nti mukwano gwange era ojja kwetaaga okulinda akasana akantu k'obumbi kasobole okukala. Okubeera short tempered nakyo kikula kya muntu. Tetugenda kutusuusuuta busuusuusi mu bwa short tempered bwo nti to getting used. Waliwo olwoteekwa okuyiga naawe kennyini okwebuulirira. Kakati omuntu ali short tempered akola mangu ensobi anyiiga mangu obusungu ne bumutu n'atumbiira nnyo. Kati mu mbeera ezo n'agenda akola attack. Bw'okola attack okola damages mu kubeera short tempered. Kati omanya oyiga nti oba oliawo kati bwe mba zikuuseeko ngenda kwewala omuntu oyo. If it was a phone call, I'm going to hang up. Than when I exchanging naye ebigambo byenja okwejjusa nga abikozesa against me. Mu nsi mulimu abantu abali short tempered. Ne twagala abantu abo bayiga okubeereka nabo. Nga bakkiriza nti bakola ensobi. Njagala kubuulira nti ekyokubeera short tempered si kintu kye tukuweerako credit nti gwe munnaffe wakimala. Bunafu. It's a weakness. Gyotasobola kubeera proud nti ogirina. Kakati waliwo ebyo bye tukusuubira okukola okukkiriza nti wali causes damages yangu okwetonda ategezaako okwewala embeera eyo olulala okuddamu. Oli amanye nti oli muntu asobola okubeereka naye kubanga naawe okyawa obunafu bw'olina. Omuwala owookusatu alabye weakness za girl 2 zagezaako okusolovinga okwefunza gaayi.
tineteze neteze tiyetega mwana muwala yetega eri abantu nga babayita baani kigambo opportunist whatever kiri bwe kityo nga ye abala abaza amanyi okulobinga amanyi okwepositioninga kakati ojja kuddaawo male odde mu ddoyi obeere mu yadayada oba palapase oli amanye nti omukisa ateekwa ogukozesa ayingirewo over akulyewo over nolwekyo ekyo tuteekeddwa okukimanya ku sayidi zombi eri abaami abalowooza nti bw'abanga talina mukazi oyo then omukazi oyo teri ayinza bbeera naye bw'oyinza okulowooza naye olumu ayinza obbanga ajja kugezaako paka so tuleme kutwala bannaffe for granted naye omuwala ono tumulaba nga ate ssebo kyangu okuwangula omuntu the only challenge nti brother tafiiringa muwala oyo brother alina ekibuuzo ayinza kukola atya ono owokubiri amwagala nnyo naye alina challenges owokusatu afaayo agezaako okubeera omuntu omulungi omulaba nga afuba challenge ntamufiiringa zino nsonga za mutima brother ng'abala bagenda kukuwa amagezi zino nsonga za mutima bwe zibeera ensonga z'omutima kikye tutegeeza omanyi kyoyagala singa tukutuuza ne tukugamba nti twagala odescribing omukazi akwalifying okubeera oyo anaabeera mukazi wo tuwe ebintu 10 byateeka okuba nabyo mu bintu 10 kale ayinza oba nga tabirina tubuulireyo ebintu ebikulu nti mu bino ebintu 10 bw'abanga ayita 50% mutwala ne ku 50% ateeka okuba nga bino abirina kati bw'omala okubiristinga bwoti down simple logic ngodda ku bano b'olina ani abirina kikugulikikiranga ky'otaagala kuwulira naye waliwo engeri gye kiwulikika ng'ono omuwala owokubiri abeera disqualified immediately like immediately taqualifying olw'ensonga nti ebireetera omuntu gwe tugenda okubeera naye ebiqualifyingisa omuntu gwe tugenda okubeera naye tabirina ebyo tusinga okwetaaga ate byasinga okuba nga aperforminga bubi ekyo kyokka kisooka ne kimugjawo newankubadde oba omwagadde nentera okubuuza ekibuuzo nti kituufu omwagadde naye gweoyagadde ayagalika tumwagala naye ayagalika ebyo ebintu kikulu nnyo okubitunuulira gwoyagala bw'abanga ayagalika lwekikola amakulu nkiddamu gwoyagala bw'abanga ayagalika ebimuleetera okwagalika byebintu ebyo ebikola omuntu noga nti nabeera n'omuntu ono ng'afaayo nabeera n'omuntu ng'ali understanding ng'acompromisinga ng'asobola obeera available lwekyetaagisizza ng'asobola okukkiriza n'akalinga his mistake n'akkiriza nti wano twetaaga kukola apology awo otandika okufuna answer. I am not campaigning for this third girl because I don't know her. Some bwafaanana it is all about you. Nenze ngezaako okukusigira ekifaananyi. Tugenda kuwa advice, bagenda kuwa advice. Ne advice ezo zonna ziteekeddwa okuba nga zigwa mu kintu kimu. The qualities, character. Bino bye twagala omuntu tuwunzika nga twagadde omuntu ng'owulira bw'atali tolya ne munange nkubulira abantu surprising otera bw'omusembera bwoti ne mutambulayo omwezi lw'ozula nti kino kiwali olaba kiringa ekyali last nga kyali tekisobola kuwangaala nolwekyo tutunuulire ezo qualities ze twetaaga mu mukazi gwe tugenda okuwangaala naye si kusirenga busireyinzi naye omukazi agenda okubanga tutambula naye ono tayagala kukola okay ayinza banga ayagala okukola naye n'engeri gy'anyuma emirimu nakyo kyetaagamu okubalansinga bwe tutunuulira obwetaavu obuliwo tuyinza ogamba katugezeeko kino kye twagala kiri tusanga than okubeera nga tubeererawo ate nga obulamu bwetaaga okutambula n'ebyetaago byabwo bills ne zibeera nga bills eri abantu bato nga bamenya akajanja kangi naye nga kyo tekiriiwo ate olumu n'okugumiikiriza nga tebaagala kugumiikiriza omugamba wayo kyoyagala tekinnaba kujja kati gumiikiriza nga tolina kyokola oba oliawo bwoba osobola gumiikiriza nga bw'okola kino ekiriwo kiri kitwetaaga kiri tusangayo abo nabo gye bali nga takkiriza kati bamenya n'owunzika ku nkomero ng'omenyese nnyo nga togobolodde njagala okukwagaliza obulamu obulungi nga bakuwa advice kazikuluŋŋamye nezikuliidinge ku kukola okusalawo okwenkomeredde nga kuli ku mutwe gwo
Tata waffe omulungi twebaza olw'omukisa gw'otuwadde okuwulira ebigambo bino. Buli story ejja gye tuli erimu ebyokuyiga. Abaana ab'obuwala nga balaajana bayaayana okufuna abaana ab'obulenzi ababawasa eri abawala abakozesezza obubi omukisa gwabwe nga beeyisa batyo ku nkomerero emikisa ne gibayitako ate batuuka okugyetaaga ng'olwo bakkakkanya embeera ebakkakkanyizza obwomu bubalumye nnyo ekimala ne bakkakkana ng'ate n'abalenzi babuze. Ebyo gye biri ne ku balenzi. Ebigambo bino bye tujja tuwulira bitulage era bituyigirize nti twetaaga okubeerako kye tukola. Tusobozese mu byonna tukulembere tuwanguze okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye all say amen.